ekibwatuko dynamite is like ekibwatuko dynamite is like okubwatuka. Ani alikuwa ya dynamite? Yetuma kubanga nsanyusa abantu naliko ku mukolo ogumu olumu wali ku Africana wali kwa Nuk waliko omwami General Katumba Wamala niba Margaret Chikozi, Honorable Margaret Chikozi bagamba tebalibanga musajja musanyufu ali retired nganze bwengenda ku mbaga ngezo ezaba meja abanene ennyo babuuza nga bawutafiri nti musajja musasudde sente mmeka ututamu nga tebansasudde sente nze ndi musajja musanyufu era enyingira mu mabaala gonna Cayenne former villas ngenda ku Max Lounge ngenda ku Nexus Cayenne kati bagita villa ntemunanya abantu bagita batakati villa bagita bagikyusa engando awo genda segezo jimanyi byonna manyi wali bala wano Kampala jota Isabella Chubana otukayo ngeza obolumu tewali bala wano Kampala jotya neyagala ndi munsi yange neyagala invested wise ndokoyagala bino tosobola bikola nga to investinganga ewakulimba sibe kiri kakati Kanyike njagala tutemeteme ogenda otya Bungereza otubule ne Bungereza ali owangalirawa oba aliwo baganda bange babiwangalire Bungereza abagenda obira bebintu bagamba omukulu oyo yawangalirawa watuufu ogenda otya Bungereza? Twawonka emirundi ebiri nakolema publication in Mombasa nenkoma ndisoma kone katikiro Charles Peter Mage Ekitovu St Henry's otwalwa Sabasaba wo ne lutuja mu Uganda ne tuddamu exile again nemala emyaka 6 Nairobi gye nasoma Strathmore College nenkoma Uganda nenkolako briefly mu company ya Mugenzi Sebana Kizito Mugenzi Patrick Chonka gye bayita Statewide Insurance Company okumala emyaka 3 n'ensi yali ekalumye nnyo ebiseera ebyo kyomukusomolo naye muto wange Douglas Kanyike Bungereza muto we yakusookayo yansookayo netuteesa nga nti lwaki tojjako Bungereza omaze osoma no nga nkola nga ntandise okukola mu statewide nempasa mukyala nga asooka Florence muwasizaawa wano Uganda Kampala mbeera y'ensi teyali nnungi mwaka ki ogwo gwe tulimu awo 87 ng'ebintu 7 yakayingira tebinatereera bulungi era nengende Bungereza mu 1988 nempebwa omukisa okuba nti nafuna omulimu nga nakatuuka nembecoming a conference and banqueting manager okumala emyaka 8. Kanyike ofuna otya omulimu guno diguli eno gye wajja nayo okuva e Kampala ye yakuyisaawo oba waddamu n'osoma? Nafuna omukisa nasooka nenkola mu department ya wansi ne eventually becoming a manager nebanjagala becoming a manager okumala emyaka 8 owangalirawa mu Bungereza mu Bungereza nenaye amaka 2 place on Stratford abaana bazalidde Webs Cross bonna naye abawala 2 naye Kelvin mukulu waabwe naye bawala bange abato Melanie n'Amanda bonna bazalidde Webs Cross era bambali East London. Oli mu East London muzeyi Pascal omumanyi? Mumanyi bulungi nnyo mumanyi bulungi East London teri gwe simanyi era ndi mutuuze Richmond tali awo ngewa Pascal street yemao Wagam Store, Play Store, Onefield, Manor Park, Ilford. Yonna manyi. Bono manyi. Yonna. I'm in East London. Lwaki wava Bungereza Buganda? Nakola investment nga tukansobola okukomawo. Nana mutabani wange bamuyitanga Dr. Ian Bwete yafa COVID omwaka oguwedde. Era nakomawo mu 2012 Ode Kampala. Komawo Kampala. Why? Then deciding to retire kubanga nali I shipped. My son had become a medicine and surgery doctor. Matana becoming an ENT. Yabadde number 2 ENT doctor mu ggwanga. Mu Uganda. Number 2 era bamwana award nga amaze okufanga yabadde
omukugu wa ENT mu Uganda omuto abadde akyasinga okuba omuto yali wakubiri mu bakugu yali ajjanjaba n'omutanda yali ajjanjaba abantu abanene nnyo nga balabaguma aba quality chemicals mangi nnyo. He was a very big son. Yannuma nnyo for COVID last year mu second wave nga 23 June kyannuma nnyo naye nga yali ensonga enkulu why I was enjoying my retirement to the fullest. Wali tokoze retirement kuba nkulaba ng'ozinaazina mu Africa mu club zindaba ng'okyali musajja mugumu olowooza tewakola retirement? Era I continue to enjoy my retirement kubanga I'm not employed, I invested wisely, nina okusanyuka kubanga obusobozi bwe buli. Tunyumize ku mbeera y'Ebungereza abantu abatagendangayo abantu abatamanyi Ebungereza embeera eri etya? Embeera y'Ebungereza nze ku lwange my personal experience nawe bokisa okuba nti nali manager nga mpa ne bannayuganda emirimu embeera teyali mbi nnyo ebiseera ebyo naye yakyukamuko. Mwaka ki etandika ddi okyuka Ebungereza embeera? 2011 awo 2011 87 yali ki? Yali nyanguba ne bwoba tolina work permit nkufunira omulimu n'okola paundi 5 a week byali byangu nnyo naye kati ennaku zino bwe bakukwata nga owadde omuntu nga talina work permit bayinza okudeporti nga baba okusiba naye nga ebintu bikalubye nnyo era kyebaliza Mukama nti nakola investment nenzimba mu ntinda muno buli kimu kyenjagala nkyetuusaako entindo siri ku credit card siri ku council tax maya siri ku biki siri ku benefits ensi yaffe yanjawulo nnyo akatale kandi kumpi buli kimu kyenjagala kindi kumpi naddala mu ntinda muno buli kimu kyenjagala nkyetuusaako bulungi nnyo kyekinjagaza entindo. Kakati kyenjagala life ogimakinga mu Bungereza kubanga gwe wali manager n'owana bannayuganda bannaffe emirimu n'okimakinga n'oinvestinga ekintu kino kigatta otya soko nnyonnyolemu gwali mukisa kubanga okubeera manager omuddugavu ku ggwanga naddala Bungereza si kyangu nnyo naye naweebwa omukisa okumanaginga the biggest conference and banqueting new rooms ne managing ebizimba 200 for Queensbridge management gwali mukisa gw'amaanyi nnyo nenyamba bannayuganda bangi nnyo basabasabye yadde waafunemu yadde era bangi abaayita mu ngalo zo ng'obayamba bakimanyi bafunira emirimu eyo nekyange okuyamba abantu naddala nawo ne Uganda bwe mbaye abantu bemanyi mu offices ennene zenyamba nnyo abantu it's my nature okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Omuntu ng'ayingira Bungereza alina kukola kyavudde Kampala mutemeretemeremuko olina okuba nga olinayo b'omanyi nga osobola okutuukira ne bakupangira w'otandikira kubanga bw'ogenda ku ggwanga nga tonayo b'omanyi weesanga ng'oli mu ddungu ne wejjusa n'ekyakutwalayo so n'olwekyo olina okuba nga olinayo connection nga tonnasimbula nga tonnava Kampala gy'ogenda olina okubanga okola olinayo connection w'otandikira w'osobola okusulako ne bakubeezabeezaako ne bakunoonyeza n'emirimu. Obulamu bwawukanamu n'obwaffe eno otumenyeremenyeremuko embeera kulya nsula zimanyi biki menyamenyamu omuntu ategeere embeera y'ensi eri si nyangu abantu bakola emirimu ebiri okusustaininga bills nyingi bakuwa nezi credit card noba nga oli mabanja buli kaseera so obulamu si bwangu empale zolya zamabanja emmere gyolya amabanja engoye zoyamba noba ng'olikereka kulimba bantu. I'm telling you the truth. Empale zoyambala empale gyoyambala yamabanja emmere gyogula mu katale oli ku credit card bakuwa credit card nebakuwa ne credit card noba nga osasula credit card buli kaseera. Credit card otegeeza ki nti ogenda n'okijjayo ne kiba kitya credit card omuntu atakimanyi nga kakwa ebbanja n'oli ebbanja noba ng'oli mabanja buli kaseera bulamu kyo bo mugaba amabanja tebalina bakuwa ne oba oyagala mmotoka n'emmotoka emmotoka ze bakuweza amabanja
engoye zawanga emmere gyabalera amabanja naye kati wano nze ndi landlord ekimu kyenjagala kinsanga waka I don't have to look for a credit card. Nti embeera ongambye yamabanja ebintu bizibuzibu okola otya byonna bitetenkanya osalawo kumira pini nosavinga nosula mu kayumba akatono nosavinga newezimba eka nokomawo neweyagala bulungi nga osacrificinze ekintu kyonna kiri achievable kiva mu determination kuba nze njagala nnyo ensi yange nakowa amawanga naliko Mombasa emyaka 9 nembeerako Nairobi emyaka 6 badde ebungeza emyaka 3 natuusa ekiseera nga maze okuzimba amaka gange naye properties eminenti nga nti lwaki mbeera ku ggwanga ngate nsobola okwebaka eka mu kitande kyange ne mu nju yange nesente zisanga wakanga na apartments ekanabi nebintu obulala obutonotono kiba better off okuinvesting eka natabeera ku ggwanga naddala ku myaka gyange gino nandibadde nkyali ku ggwanga nga somayimu amapangise nanti eri bagamba nti enguudo nnungi amalwaliro gyegali amasomero malungi buli kimu kirungi kati ate oddukayo byonna biri artificial biri artificial how abaliyo bonna bali stressed newankubadde birabika bulungi naye nga bali stressed nze ndi mutuuze oli mutuuze wa bungereza ndi mutuuze ndi British yeah. I signed off to become a British citizen but I'd rather be in my country where I'm respected even for my color. Eggwanga liyinza okustressinga nanolimba lwala wuliranga lwafiire lutaya nti entebe esigadde walanyene empulira ennaku Kanyike amalwaliro amalungi enguudo ennungi ebiki amasomero gwe nogamba ati ate bisipesinga biri artificial biringa ebyesonyi birina stress togiraba sesevaawo Kanyike tewali stress awo no eri olowooza bali bulungi bali ku mabanja naddala ne mu winter okolenga nempewo okufuuwa osugulya bulamu mu bunyogo bwo obw'amaanyi ennyo okole ng'olina okusasula bill eza heating simabiwe sibukuddamu nebwoba mpadde tikiti sikuddira olimba Kanyike sibuli ndi mutuuze naye seegomba Kanyike nekugulira tiketi todda bungereza eddayo obulamu bwe neeyagalako e Uganda wano ani atamanyi ti neeyagala yokuggwanga tokyadda bungereza lwaki lwaki toddayo bungereza bajja bandabeko abaana bazimbire kalinabi buli wamala nenyo kali manya ki ku ggwanga nosenta eri teri akuwa respect newe ogula emmotoka eyakabi tewali akulabawo njagala nnyo ensi yange era njagala nnyo eddembe lyange wano nina eddembe lyange eri teri ddembe eri bagaba freedom teririyo freedom gyeri teriyo tegeeza tokyadda bungereza kyaddayo leka kulimba bantu kulemesa oba mwabaliyo ababaddeyo ate mwagala tulemesa fe abagala ogenda ebiseera by'ensi byakyuka nnyo ensi yakyuka nnyo nti n'okufuna work permit si kyangu ebungereza nti n'emirimu gyokka tegikyaliyo nga bwe gyali embeera y'ensi yakyuka nnyo era naweebwa omukisa okuba nti navaayo nga bukyali so tewejjusa kuva bungereza sejjusa n'akatono kokka sejjusa n'akatono kokka ate bagobaayo teteri yangoba ne family yange ekyaliyo ndi mutuuze na British passport ndi mutuuze so ekitegeeza gwe Kanyike obirivingira mu kuinvestinga ewaka than their side eriyo no investinga ennyumba zigula emitwalo gya pound wano ozimba mpola nowezimba noba n'ennyumba eyone wotuukira okufuna ennyumba yo ngo ennyumba oli myaka 7-8 notagimalayo nebagikutwalako buli obulamu buzibu nnyo si bwangu buzibu si bwangu kati abagala ogendayo bawa magezi ki bagende beye bakola investment eka bakomewo nga bukyali nga bakyali fit nga nze nkyali fit naye nga ndi retired naritanga ku myaka 5 era nkyeyagala kagenda kuza myaka 5-9 neyagadde emyaka 10 siri employed
kintu kirungi nnyo okuritayinga ng'okyali ne weeyagalako ng'oli mu retirement. Kakati wano wakoli nawo ku mukazi oba omukazi wamuleka Bungereza? Ninawo nawe mukyala wange. Nawe mukyala bamuyita gwe wali naye eri wajja naye? Nabalekayo e Bungereza. Bakuka amagezi ne baagala okusigala e Bungereza ne ngamba tukamuvinga on. No moving on? Yeah. Kitegeeza mwa divorce? Exactly. Wamuta? Nabata. Abaana bali eri? Bali eri. Kati wasigala eno kweyagala? Yes, of course, no kweyagala kubanga ndi musajja no kweyagala. Bintu bino ebyekiro ebyokulya ssente muganda wange okikola otya Kanyike? Kanyike to buli Chubana, Governor, simanyi wa Nexus, simanyi wa Vida zone balo zikuba. Okikola otya muganda? Nzirya kubanga zange kubanga zirina singa teziriyo nadwadde sizirya nina okuzirya kubanga zange sijja kugenda nazo mu ggulu. Zange nina okuzirya ate nziwoomere. Kati nalabya amawulire nti waliwo omukyala gwe bakusibako Julie ng'osimayo oyo omukyala omumanyiye omukyala Julie mumanyi era mukwano gwange era tubeera ffenna. Bagenda bateekawo ekifaananyi ky'omukyala ataliye nti musajja ne bamwefaananyiriza naye nga si bituufu era ndaba wabidde mu poliisi babanoonyerezaako era bagenda bakwata banagenze banene nnyo aba forensic babanoonyaako nako olugambo olwo so oyo omwala gwe bakutte nga musajja bagambye yono mukazi wa Kanyike. Si ye n'ebifaanyi bw'oba obitunuulidde bulungi ng'otegeera bulungi si ye n'akatono kokka. Badde bagezaako okwonoona linnya lyange namukyala. Lwaki abantu baagala kwonoona linnya lyange? Balina bannakuwavu. Bannakuwavu tebaagala nsanyuke, tebaagala mbeere happy. Bannakuwavu. Kanyike naye gwe tobeera mu politics ate abantu bantu balaba nga nsanyuka bulungi. Omanyi abannauganda bwe balaba omuntu asanyuka obulungi baba baagala bonoone ku linnya lye, which is a terrible thing. Bakulaba ng'olya ssente zo weeyagala ate bakugulako ensaalwa nti olya zaabu ate tolya zaabu. Nazeekolera balyoga nkola wali okola nga beebase kati olya ssente ze ate bagamba no amagezi okwezimba abaana basoma so I don't need any stress in my life n'okweyagala ngafunye omuntu ansanyusa tewali kiŋŋaana. Kitegeeza Kanyike tokyalina stress okubaliwa gye Uganda? Sina stress nze era saagala stress saagala na stress njagala happiness njagala kubeera musanyufu saagala nnaku saakizibwa nnaku wakowa ennaku wagirabira e Bungereza n'ogikoowa. nakola investment ezinyambako okuwona stress tinkeere ku makya noonye ssente simayiza landlord simayiza kitegeeza Kanyike oba oyagala owona stress olina sooka kukola kola oluyimba baba baluyita kola ng'omuddu olyenga omwami kyoliko kinakona kola ng'omuddu nende kati njanga mwami olwo nabagamba mbukola ssente obulamu bukunyumire kyoliko nakikola nakola dda nakola investment zezireeta ssente sinakuzina. Kati omulimu omukulu gwokola mulimu ki? Nina company bagiyita Wellmax Construction ne maka gange sipangisawo era company wange ndi director waayo n'abakozi bakola ba directors nabo bakola nenze ndi CEO n'olwekyo gwe CEO wakyo? Nze CEO. Ekintu wakikubira ddala Kanyike? N'olwekyo company eri wange mu maka gange. Olina stress? Sina stress. N'abakozi basasula mu kampuni yange kampuni buli kimu kiri okay. Kitegeeza okeera kweriira ssente zo lwaki zirya kubanga uzanze wano bayita wata Ntinda beera mu Ntinda ate tobeereyo mu bufoofofo obeere no mu bufo capital shoppers gyokasiba kololo naalya nagulu Ntinda gyokasiba nagulu butebe wakowa stress seetaaga stress. Olunaku lwo lubeera lutya muganda nga abantu bamenyeremu otandika otya olunaku Kanyike kubanga nze wanneko otegeera era nzuuka ssaawa 3:04 nensoma ku mawulire nywa kacaayi osooka somana ku mawulire nasomako nampera ku mawulire nimanya ekigenda mu maaso mu ggwanga
nolaba abakwogeddeko ani abagala okuleetako entalo nobasomasomako awo bapangisa abange ne mbalambulako abalina obwetabu ne mbayamba bampayo ku sente n'eziryako nolambula kubapangiza nembabuuzabuuzako nti muli bulungi waliwo ekizibu nti bali bwaba nakasente nakampa nenkalya nekawomero babulamu bwenjagala kati bwozuukuka booti nonaaba amaaso nosoma ku mawulire nonywa kacyayi noddawa byonna ndi mukowo nkyali mukowo nondamu neneebaka wasuze mu afirigo ninzuuka saawa nga 5 ngenda mbiiki emisana wenjagala wonna oleki restaurant ya mama tina wano ntinde kumbe ebitooke high class buli obufo bu high class siiri mutonyinyira bwovaayo nenewumuliramu nga nninda obudde buzibe ngende nkyekaleku lunakokyakala buterevu ate waliwo buzibu ekintu wakikuba Kanyike kiri ku kisenge nokubeera happy mu retirement. Okola toina stress. No, I don't want to die miserably in retirement. I invested wisely. So olunaku wero tolutambula Monday to Sunday. Monday to Sunday. Bote botambuza la Isabella ku Sunday. Buli lunaku waliyo program. Lunaku obera ne program. Yeah, waba Governor, old timers, bifo bingi. Byonna. Ate kati kyekijagaza ensi yange. And I'm respected of who I am. Kubanga everybody knows I invested. I'm not into cinema politics. Politics wali akononya. True. N'okweyagala. Kati wasigala kweyagala kyokka yo mulimu omukulu. Kyekikulu era nkyeyagala. Abaana tebakuba egundi tebakuba emmeeza ne bagamba kati oli mukono na ssente tetuliye n'Obungereza. Balyokeera bakulu basoma balina zi degree muwala wange omuto Sebayo bamukosa interview ku BBC. Yafuna awards 2 bonna basoma bonna beesobola gye bali namasaana ali e Dubai bonna buli mwana wange yenna asome ate yeesobola gyali. Kitegeeza tewali mwana wakubanja? No, tewali. Education wabawa? Nabawa. Naawe ne weinvesting. Exactly. Kati ate ani abanja munne? Ne bamama ne bakola Abangeza ne balekera amaka e Bungereza. So bali wabasortinga nawe ne weesortinga kati wasigala kulya ssente. Kyoliko? Sina manja. Abanjajje? Abanjajje? Owe, mwabadde mu Afirigo. What happened? Kyekyali waliyo? I don't know, naliyo naye Moses, I don't know wakyekyamunyiiza naye yali mwali luddawa? Mwali ku obligato? What happened ne Matovu? Simanyi naye waliwo ekyamunyiiza nnyo. Kyamunyiiza nnyo yagala eddakiika kumpi ana malamba naye nga munyiivu nnyo. Maybe saga bingera munyo naye nga yali munyiivu. Njagala nga tumaliriza mukulu Kanyike. Ebungereza tosobola ziriirayo nga bw'oziriira wano. N'okuba bbala mali. Nebo bonna paundi 10. So dusobola okuwomera ng'alina miliyoni enamba wano kubanga paundi 10 zibanga naye wano miliyoni obeera so happy okusinga n'alina paundi 10 Obungereza. Ongande omuntu alina 10,000 lwa paundi e Bungereza awakakadde wano amusinga okunyumirwa obulamu. Exactly. Kadde oli ettooke ogenda ku mundongo olya ku kyennyanja eggaba naye eryewo noalyawo ekyennyanja onoolyawo kapooko bintuntu ng'ebyo tebiriyo. Ali bakuzeewo Pascal enkota y'ettooke simanyi boxi Pascal boxi y'ettooke agiguza mmeka? Paundi 25 teweza na nkota y'ettooke. Nkota y'ettooke wano y'ebiri kitundu. Kati balamu. Kati paundi 2 y'emitwalo nga. It's too much. Too much. Osobola kwenjoyinga life. Tobola nti sente yawo nekola. Eri minute. Naye ng'omuntu okulivinga buno obulamu bw'olimu alina sooka kukola ki? Investinga. Tosobola bunyumirwa nga investinze. Wabo bw'ona okusigala mu ofiisi otandike kukola emisaala gino oluusi oli amabanja ku musaala ate olina okusasula landlord ne bw'oba okoze investment sente zikusangako nga zikuwomerwa ate nga nezoolyako ziva mu property kikulu ennyo okubitayina okoze investment
sikola sente zensanga waka wali owuliddeko nti Alan yakedde okukolera omuntu yenna mu Uganda simuwulirangako nti oba bakubanja siwulirangako akubanja siwulirangako nti banka ekusika siwulirangako nti olina gwokolera naye ate nkusanga olya life ate nga njirira ddala fullest ate nga njirira ddala to the fullest olya to the fullest naye wakola nyingi nnyo olaka wakola nyingi nnyo Kanyike nakola ekimala ate wakola ekiyitiridde nnyo kikusukako nendabye abantu bangi nnyo bafudde nga bali sosiyete zaabwe nga batazeeyagalira munewina okuzeeyagalira kubanga wazeekolera abantu tebali ndaba abantu abalidde obufuzi balina ebyobugagga naye tebawummula nenga nti abantu bano baliziwamerwa ddi olina okweyagala olinakyalina mu kumaanyi kati Kanyike njagala nga tumaliriza omuntu ku kyeyo omuntu alina kukuba emyaka ng'emeka target aveeyo akomewo yeetereeze wano alina kukolera emyaka emeka nga zonna tumukalikyotiriza bulungi tiwagisusa gino kisinzira bwoba oyanga oli determined tewali kitaliachievable mu bulamu obwo ogenda niweegera gwe kennyini nti olina kyoguza oba oguza ploti otaddeyo n'amaka otaddeyo ennyumba esobokusustaininga bw'oba otuusiza ekiseera ekyo sobola kuba bbanga nti bwekyo naye bwoba okoze investment ey'ekika ekyo noba nga ogyakiivinze tewali kigaana kuddaka n'otandika kweyagala ng'olina woosula nga n'essente zikusanga waka oba waliwo eyaŋŋamba mukwano gwange ali Canada naŋŋamba ekyewo kikuba emyaka 2 nga tonnazifuna kiveeko togenda zifuna kituufu ekyo that is nga tukoze investment gambe determined to invest olina kubeera determined n'okwagala ensi yo olina kubeera determined njagala ensi yange kyobola nti ndagula plots nga zikyali ku bbeeyi nnungi neetabu za buwombe nalirifa kati wavuuka ssebo serebu. Well, I became a celeb because everybody likes my lifestyle. I mean, I became a celebrity. Everybody likes my happiness. Yes, silungi nnyo okumanyikibwa nti oli happily retired. It's a very good example. You're happily retired. Exactly. You're retired happy man. Exactly. That's what you mean? Exactly. Retired happy man. Gwe tuli naye. I don't need stress in my life. Myaka meka? Asatu. Sakuba kye nali manager. Ekitwa ki nali manager. Ekyo ekyawukana no ekyo kiriwa? Kyobupakasi nze nali manager. Nali manager for the biggest conference and banquet in managing ebizimba nambibiri mu Central nawanga bannayuganda tewali tokuba kyero. Nali manager. Abakuba kyero bali. That's the difference. Bano abakola abatali ba manager. Benawange. Benawange emirimu bali bakola. Exactly. Wali tokuba kyero. So that's the difference. I'm a black Ugandan manager for that matter. Black Ugandan manager in Central London. In Central London. For how many years? 30 years. 30 years. Black Uganda. Company y'abazungu. Nawenda ku Google ne bogenda ku nebungege. Bana Uganda bonna bena wemere mbakubonya. Bakimanyi. Yeah. N'abamba bali wano. So, tewali akubanja, tewali akunoonya. Neyagala. Malirize bawe akagamba akasembayo. Abatakumanyi n'abakutegeera. Akwesonyiwe. Boya abantu abatamanyi nti musajja yakolera emirimu gyange nenkomawo to retire n'olwekyo abandeetako olugambo lwasitwaka bamunveeko kuba nze n'okweyagala nina obusobozi katonda ampa obusobozi buli omu yamugerekera n'olwekyo munveeko abandeetako abakuleetako ennugu bakuveeko banveeko ojja basiba bajja basiba bakuleko oli esente zo kanziyo kubanga nazeekolera olyazizo zange kitegedde bannaye abatambuza amawulire Kanyike nti oyo omukyala simayo omwana omulenzi gwe bakutte ye mukyala we ajja basiba yaguddewo ne keesi mumuleka ali esente ze mu mirembe kyaliko temumuleetera stress ate okola sente ze tegwali musango si bwe kiri kati bakuleke okole ki bandeke neerira obulamu kubanga katonda yampa obusobozi obusobozi mbulina kanneyagalire mu nsi yange abafamire ye yawano bo
tebanyiiganga olya ssente ze tebasobola kunyiiga n'akatono kokka bakuta tebasobola kunyiiga era baba basanyufu kubanga balaba omuntu ali happy nga member wa family kitundu kirungi nnyo. Alright, mwebale nnyo mwebale ddala. Munoonyezaako muzeeyi Kanyike ono kyali wange mubuuze ku bino ebigenda mu maaso byendaba simanyi ono simanyi naye mukyala wenze mumanyi kati mba saagala muntu kwogera bintu nti ate oyo omulenzi gwe mwalabye ye mukazi we ono omusajja talina mubintu era yagenze ku poliisi n'awabayo n'omusango ebintu tayagala bantu okubazanyira ku linnya lye ng'ali mu kulya omulimu gw'omukulu kumeketa ssente ze kyaliko tali mu politics tali mu biki ye yeerira kasente ke si bwe kiri tona gwe walana alright so abamuwalana mwenna mwabamanyi ye omulimu gwe akyagenda mu maaso naddala okweyongera okulya ssente oba zaaweddewo zaggwawo basobola okuggwawo nga te nina properties ezireeta ssente omuntu ina kisoboka ekyo tekisoboka tegeza sente tezisobola kuggwawo tekisobola kuggwawo tekisobola kuggwawo tekisoboka kikafuuwe amina mwebale nnyo mwebaddala tulabagane next time alamusiza mwenna baganda baffe wonna wowangale okubeera nga otulaba enze Sakozi Farouk ndi wano ne dynamite kulu Alan Kanyike taata nkulamusiza nange bwentuso ogamba otya ndi bulungi nnyo kikinga empewo ekuyiseemu kyekigenda akakuba katonyeemu naina ndi mugumu Alan soka weeyanjule manya bampita Alan Kanyike mwami yeeyagala ennyo Uganda mwami yafuna omukisa okubeera manager okumala emyaka 3 e Bungereza n'okuweebwa omukisa okuinvestinga wisely e Uganda Bungereza nga wali manager nali manager mu Central London mu company ki na managing the biggest conference and banquet in Newcastle Rooms, the Holborn conference banquet in a single name of London where I shook hands with people like Tony Blair, Margaret Thatcher, Pele, you know, Miaka Mnana, and then they're a property manager with Zimbe and Nambibiri at Central London. Central London. Na managing with Zimbe and Nambibiri for company Jawaitanga Queensbridge Management. Okay. So I was a black Ugandan manager for a total years of 30 years in Miaka Central. Nandi mutuze nina yamaka abiri place on Stratford. Okay. Kakati Kanyike ono abasinga bamumanyi mukulya ssente ze yerira kasente ke abeera nnyo mu Afrigo abeera nnyo nga yeemalako ye tayagala stress kyekisinga lwaki wayita dynamite bampita dynamite kubanga nsanyusa abantu nti buli wentuuka wonna ka explode buli muntu asanyuka okundabako kibanga ekibwatuko it's dynamite it's like okubwatuka ani alikuwa ya dynamite yetuma kubanga nsanyusa abantu naliko ku mukolo ogumu olumu gwali ku Africana gwali gwa Nuk gwaliko omwami General Katumba Wamala ne Margaret Chicos, Honorable Margaret Chicos bagamba tebalibanga musajja musanyufu ali retired nganze bwengenda ku mbaga ngeezo ez'abameja abanene ennyo babuuza nga bawutafiri nti musajja musasudde sente mmeka ututamu nga tebansasudde sente nze ndi musajja musanyufu era enyingira mu mabaala gonna Cayenne, former villas, ngenda ku Max Lounge, ngenda ku Nexus, Cayenne, kati bagita villa ntemunanya abantu bagita batakati villa bagita bagikyusa ngando awo genda segezo jimanyi yonna manyi wali bala wano Kampala jota Isabella you know Chubana otukayo ngeza obolumu tewali bala wano Kampala jotya neyagala ndi munsi yange neyagala invested wisely ndokoyagala bino tosobola bikola nga to investinganga tebakulimba si bwe kiri kakati Kanyike njagala tutemeteme ogenda otya e Bungereza otubule ne Bungereza ali owangalirawa oba waliwo baganda bange ababiwangalire Bungereza abagenda obiraba ebintu bagamba omukulu oyo yawangalirawa watuufu ogenda otya e Bungereza twanka emirundi ebiri nakola my publication in Mombasa nenkoma onisoma okone Katikio Charles Peter Mage Chief of St. Henry's
Utalo Saba war ne lutuja mu Uganda ne tuddamu exile again. Namala emyaka mukaaga Nairobi gye nasoma Strathmore College. Nankoma Uganda nenkolako briefly mu company ya Mugenzi Sebana Kizito. Mugenzi Patrochonka gye bayita Statewide Insurance Company. Okumala emyaka 3 naye ensi yali ekalumye nnyo ebiseera ebyo. Kyokusomolungi naye muto wange Douglas Kanyike Bungereza. Muto we yakusookayo? Yansookayo. Netuteesana nti lwaki tojjako Bungereza. Omaze osoma? No, nga nkola nga ntandise okukola mu Statewide. Nempasa mukyala nga asooka Florence. Muwasizaawa? Wano Uganda. Kampala. Mbeera y'ensi teyali nnungi. Mwaka ki ogwo gwe tulimu awo? 87 ng'ebintu Museveni yakayingira ebintu ebinatereera. Binateera bulungi. Era nengende Bungereza mu 1988 nempeebwa omukisa okuba nti nafuna omulimu nga nakatuuka ne becoming a conference and banqueting manager okumala emyaka 8. Kanyike, ofuna otya omulimu guno? Diguli eno gye wajja nayo okuva e Kampala ye yakuyisaawo oba waddamu n'osoma? Nafuna omukisa nasooka nenkola mu department ya wansi ne eventually ne becoming a manager. Ne banjagala. Ne becoming a manager okumala emyaka 8. Emyaka 8. Owangalirawa mu Bungereza omwo? Bungereza ne naye amaka 2 place on Stratford abaana bazalidde Woods Cross bonna naye abawala 2 ne naye Kelvin mukulu waabwe naye bawala bange abato Melanie n'Amanda bonna bazalidde Woods Cross era bambali East London. Oli mu East London, Muzeeyi Pascal omumanyi? Mumanyi bulungi nnyo. Mumanyi bulungi East London teri gwe simanyi. Era ndi mutuuze. Richmond tali awo ngewa Pascal. Street yemu. Wagam Store, Place Store, Onefield, Manor Park, Ilford. Yonna manyi. Bono omanyiyo? Yonna. Na East London. Lwaki wava e Bungereza Buganda? Nakola investment nga nkansobola okukomawo. Nana mutabani wange bamuyitanga Dr. Ian Bwete yafa COVID omwaka oguwedde. Era nakomawo mu 2012. 11. 2011? Odde Kampala? Nkomawo Kampala. Why? Then deciding to retire kubanga I achieved. My son had become a medicine and surgery doctor. Matana becoming an ENT. Yabadde number 2 ENT doctor mu ggwanga. Mu Uganda. Number 2 era bamwana award nga baze okufanika yabadde omukugu wa ENT mu Uganda omuto abadde akyasinga okuba omuto. Yali wakubiri mu bakugu. Yali ajjanjaba n'omutanda. Yali ajjanjaba abantu abanene nnyo nga balaba goma aba quality chemicals mangi nnyo. He was a very big son. Yannuma nnyo okufa COVID last year mu second wave nga 23 June. Kyannuma nnyo era nga yali ensonga enkulu why I was enjoying my retirement to the fullest. Wali tokoze retirement kuba nkulaba ng'ozinaazina mu Afrigo mu clubs ndaba ng'okyali musajja mugumu. Olowooza tewakola retirement? Era I continue to enjoy my retirement kubanga I'm not employed. I invested wisely. Nina okusanyuka kubanga obusobozi bwe buli. Tunyumize ku mbeera y'Ebungereza abantu abatagendangayo, abantu abatamanyi. Ebungereza embeera eri etya? Embeera y'Ebungereza nze ku lwange my personal experience. Nawe okisa okuba nti nali manager nga mpa ne bannayuganda emirimu. Embeera teyali mbi nnyo ebiseera ebyo naye yakyukamuko. Mwaka ki etandika ddi okyuka Ebungereza embeera? 2011 awo. 2011? Era nga 87 yali ki? Yali nyanguba ne bw'oba tolina work permit nkufunira omulimu n'okola pound 5 a week. Byali byangu nnyo naye kati ennaku zino bwe bakukwata nga owadde omuntu nga talina work permit bayinza okudeportinga oba okukusiba. Naye nga ebintu bikalubye nnyo. Era ekyebaliza Mukama nti nakola investment nenzimba mu ntinda muno
buli kimu kyenjagala nkyetuusaako entindo siri ku credit card siri ku council tax maya siri ku biki siri ku benefits ensi yaffe yanjawulo nnyo akatale kandi kumpi buli kimu kyenjagala kindi kumpi naddala mu ntinda muno buli kimu kyenjagala nkyetuusaako bulungi nnyo kyekinjagaza entindo kakati kyenjagala life ogimakinga mu Bungereza kubanga gwe wali manager n'owana Abannayuganda bannaffe emirimu n'okimakinga n'oinvestinga ekintu kino kigatta otya soko nnyonnyolemu gwali mukisa kubanga okubeera manager omuddugavu ku ggwanga naddala Bungereza si kyangu nnyo naye naweebwa mukisa okumanaginga the biggest conference and banqueting new rooms ne managing ebizimba nabibiri for Queensbridge management gwali mukisa gwamaanyi nnyo nenyamba bannayuganda bangi nnyo basabye yadde waafunemu yadde era bangi abayita mu ngalo zo ng'obayamba bakimanyi obafunira emirimu eyo nekyange okuyamba abantu naddala nawo ne Uganda bwe mbaye abantu bemanyi mu offices ennene nze nyamba nnyo abantu simanyi nature okuyamba abantu abali mu bwetaavu omuntu ng'ayingira Bungereza alina kukola ati avudde Kampala mutemeretemeremuko olina okuba nga olinayo b'omanyi nga osobola okutuukira ne bakupangira w'otandikira kubanga bw'ogenda ku ggwanga nga tonayo b'omanyi weesanga ng'oli mu ddungu ne wejjusa n'ekyakutwalayo so n'olwekyo olina okuba nga olinayo connection nga tonnasimbula nga tonnava Kampala olinayo connection w'otandikira w'osobola okusulako ne bakubeezabeezaako ne bakunoonyeza n'emirimu obulamu bwawukanamu n'obwaffe eno otumenyeremenyeremuko embeera kulya nsula simanyi biki menyamenyamu omuntu ategeere embeera y'ensi eri si nyangu abantu bakola emirimu ebiri okusustaininga bills nyingi bakuwa nezi credit card noba nga oli mabanja buli kaseera so obulamu si bwangu empale zolya zamabanja emmere gyolya amabanja engoye zoyambaza noba ng'olikereka kulimba bantu I'm telling you the truth ng'empale zoyambala empale gyoyambala amabanja emmere gyogula mu katale oli ku credit card bakuwa credit card nebakwongera ne credit card noba ng'osasula credit card buli kaseera credit card otegeeza ki nti ogenda n'okijjayo ne kiba kitya credit card omuntu atakimanyi nga kakwa ebbanja n'olya ebbanja noba ng'oli mabanja buli kaseera bulamu kyo bo mugaba mabanja tebalina bakuwa ne oba oyagala mmotoka n'emmotoka emmotoka zebavueza amabanja engoyeza emmere gyebalya amabanja naye kati wano nze ndi landlord buli kimu kyenjagala kinsanga waka I don't have to look for a credit card nti embeera ongambye yamabanja ebintu bizibuzibu okola otya byonna bitetenkanya osalawo okumira pini n'osavinga n'osula mu kayumba akatono n'osavinga neweezimba eka n'okomawo neweeyagala bulungi nga osacrificinze ekintu kyonna kiri achievable kiva mu determination kuba nze njagala nnyo ensi yange nakowa amawanga naliko e Mombasa emyaka 9 nembeerako e Nairobi emyaka 6 mbadde e Bungereza emyaka 3 natuusa ekiseera nga mmaze okuzimba amaka gange naye properties enene nti lwaki mbeera ku ggwanga nga tensobola okwebaka eka mu kitanda kyange ne mu nju yange nesente zisanga wakanga na apartments ekanabiri nebintu obulala obutonotono kiba better off okuinvesting eka notabeera ku ggwanga naddala ku myaka gyange gino nandibadde nkyali ku ggwanga nga somayimba amapangise naye nti eri bagamba nti enguudo nnungi amalwaliro gyegali amasomero malungi buli kimu kirungi kati ate oddukayo lwaki biri artificial how abaliyo bonna bali stressed newankubadde birabika bulungi naye nga bali stressed nze ndi mutuuze mutuuze wa Bungereza ndi mutuuze ndi British I signed out to become a British citizen but I'd rather be in my country where I'm respected even for my color eggwanga liyinza okustressinga
Nanolimba lwala wulira nga lwafiire lutaati entebe esigadde wala nyine mpulira ennaku. Kanyike. Amalwaliro amalungi, enguudo ennungi, ebiki, amasomero, bwe n'ogamba ati ate tusipesinga. Biri artificial. Biringa ebyesonyiwa birina stress togiraba. Stress evaawo Kanyike. Tewali stress awo. No, eri. Olowooza bali bulungi. Bali ku mabanja. Naddala ne mu winter okolenga nempewo okufuuwa nga bulambuzi. Mubunyogo bw'owamaanyi nnyo okole ng'olina okusasula biiri eza heating simanyi sibukuddamu nebw'oba mpadde tikiti sikuddira Bungereza. Olimba Kanyike. Sikuли ndi mutuuze naye seegomba. Kanyike nekugulira tiketi todda Bungereza. Eddayo. Bulamu bwe neeyagalako Uganda wano ani atammanyi nti neeyagala yokuggwanga tokyadda Bungereza. Lwaki? Lwaki toddayo Bungereza naweeyagala? Bajja bandabeko abaana bazimbire kalinabi muli Wamala nenyo kale noonya kikuggwanga nofeta. Eri teryakuwa respect. Newe ogula emmotoka eyakabi tewali akulaba. Tewali. Njagala nnyo ensi yange era njagala nnyo eddembe lyange. Wano nina eddembe lyange. Eri teri ddembe. Eri bagaba freedom. Teririyo. Freedom gyeri. Teriyo. Tegeeza tokyadda Bungereza. Kyaddayo. Leka kulimba bantu kulemesa oba mwabaliyo ababaddeyo ate mwagala tulemesa fe abagala ogenda. Ebiseera by'ensi byakyuka nnyo. Ensi yakyuka nnyo nti n'okufuna work permit si kyangu Bungereza. Nti n'emirimu gyokka tegikyaliyo nga bwe gyali. Embeera y'ensi yakyuka nnyo era nawe bw'omukisa okuba nti navaayo nga bukyali. So tewejjusa kuva Bungereza? Sejjusa n'akatono kokka. Sejjusa n'akatono kokka. Ate baggobaayo? Teri yangobayo ne family yange ekyaliyo ndi mutuuze na British passport. Ndi mutuuze. So ekitegeeza ggwe Kanyike obirivingira mu kuinvestinga ewaka than their side? Eriyo no investinga ennyumba zigula emitwalo gya pound wano ozimba mpola nowezimba noba n'ennyumba eyone no wotuukira okufuna ennyumba yo ngo ennyumba oli myaka 7-8 notagimalayo ne bagikutwalako. Buli buzibu nnyo si bwangu. I'm telling you the truth. Buzibu si bwangu. Kati abagala ogendayo bawa magezi ki? Bagende beyiye bakola investment eka bakomewo nga bukyali nga bakyali fit nga nze nkyali fit naye nga ndi retired. Naritanga ku myaka 5 era nkyeyagala. Kagenda kuza myaka 5-9 neyagadde emyaka 10 siri employed. So kintu kirungi nnyo okuritayinga ng'okyali neweeyagalako ng'oli mu retirement. Kakati wano wakoli nawo ku mukazi oba omukazi wamuleka Bungereza? Ninawo nawe mukyala wange. Ninawo mukyala bamuyita gwe wali naye eri wajja naye? Nabalekayo Bungereza. Bakuka amagezi mbaagala kusigala Bungereza neŋŋamba moving on. No moving on? Yeah. Kitegeeza mu divorce? Exactly. Wamuta? Nabata. Abaana bali eri? Bali eri. Kati wasigala eno okweyagala? Yes, of course nina okweyagala kubanga ndi musajja nina okweyagala. Ebintu bino ebyekiro ebyokulya ssente muganda wange okikola otya Kanyike? Kanyike buli Chubana, Gavana, simanyi wa Nexus, simanyi wa Vida zonna ebbaala ozikuba okikola otya muganda? Nzirya kubanga zange kuba nzirina singa teziriyo nadwadde sizirya nina okuzirya kubanga zange sijja kugenda nazo mu ggulu zange nina okuzirya ate nziwomerwa. Kati nalabya amawulire nti waliwo omukyala gwe bakusibako Julie ng'osimayo oyo omukyala omumanyiye oyo mukyala Julie mumanyi era mukwano gwange era tubeera ffenna. Bagenda bateekawo ekifaananyi ky'omukyala ataliye nti musajja ne bamwefaananyiriza naye nga si bituufu era nabawabidde mu poliisi babanoonyerezaako era bagenda bakwata banagenze banene nnyo aba forensic babanoonyaako nako olugambo olwo. So oyo omuwala gwe bakutte nga musajja bagambye yono mukazi wa Kanyike. Si ye n'ebifaananyi bw'oba obitunuulidde bulungi ng'otegeera bulungi si ye n'akatono kokka. Bagezaako kwonoona linnya lyange namukyala. Lwaki abantu baagala kwonoona linnya lyange? Balina bannakuwavu
banakuwa tebagala nsanyuke tebagala mbeere happy banakuwa Kanyike nekwe tobera mu politics abantu banaku balaba nga nsanyuka bulungi omanyi abannauganda balaba omuntu asanyuka obulungi baba bagala bonone ku linnya lye which is a terrible thing. Bakulaba ng'olya sente zo weeyagala ate bakukulako ensaalwa nti olya zaabu ate tolya zaabu nazeekolera balioga nkola wali okolanga beebase kati olya sente ze ate bagamba no amagezi okwezimba abaana basoma so I don't need any stress in my life n'okweyagala ngafunye omuntu ansanyusa tewali kingana kitegeza Kanyike tokyalina stress okubale wajja Uganda sina stress nzera saagala stress saagala na stress njagala happiness njagala kubeera musanyu saagala nnaku saakizibwa nnaku wakowa ennaku wagirabira Ebungereza n'ogikoowa nakola investment ezinyambako okuwona stress tinkeere ku makya noonye sente simayiza landlord simayiza tegeza Kanyike oba oyagala owona stress olina sooka kukola kola olimba oba balutyanose kola ng'omuddu olyenga omwami kyoliko kinakona kola ng'omuddu nenge kati njanga mwami olwo nabagamba mbukola sente obulamu bukunyumire kyoliko nakikola nakola investment zezireeta sente sinakuzina kati omulimu omukulu gwokola mulimu ki nina company bagita Wellmax Construction ne maka gange sipangisawo era company wange ndi director waayo n'abakozi bakola ba directors nabo bakola nenze ndi CEO n'olwekyo gwe CEO wakyo nze CEO ekintu wakikubira ddala Kanyike n'olwekyo company eri wange mu maka gange olina stress n'abakozi basasula mu kampuni yange yino kampuni buli kimu kiri oke kitegeeza okeera kwerira sente zo lwakizirya kubanga uzanze wano bayita watya yuga rolentinda beera mu ntinda ate tobeereyo mu bufofofo obeere eno mu bufo capital shoppers gyokasiba kololo nalya nagulu ntinda gyokasiba nagulu butebe wakowa stress setaga stress olunaku lwo lubeera lutya muganda wange abantu bamenyeremu otandika otya olunaku Kanyike kubanga nze wanneko otegeera nzuka sanga 3:00 nensoma ku mawulire nywa kacaayi osooka soma na ku mawulire nasomako nampera ku mawulire simanya ekigenda mu maaso eggwanga nolaba abakwogeddeko abagala okuleetako entalo nobasomasomako awo bapangisa abange nembalambulako abalina obwetabu nembayamba bampayo ku sente nenziryako nolambula kubapangisa nembabuuzabuuzako nti muli bulungi waliwo ekizibu nti baba nakasente nakampani enkalya nekawumire babulamu bwenjagala kati bwozuukuka booti nonaaba amaaso nosoma ku mawulire nonywa kacyayi noddawa byomandi mukowo nkyali mukowo nendiddamu neneebaka wasuze afirigo ninzuuka saa nga 5:00 ngenda mbiiki emisana wenjagala wonna oleeti restaurant ya mama tina wano ntindeofumbe ebitooke high class buli obufo bu high class siiri mutonyinyira bwovaayo neneewumuliramu nga nninda obudde buzibe ngende nkyekaleku butere ate waliwo buzibu ekintu wakikuba Kanyike kiri ku kisenge nokubeera happy mu retirement okola tolina stress. No, I don't want to die miserably in retirement. I invested wisely. So olunaku wero tolutambula Monday to Sunday. Monday to Sunday. Bote botambuza la Isabella ku Sunday. Buli lunaku waliyo program. Lunaku obera ndi program. Yeah, waba Governor, old timers, bifo bingi. Byonna. Ate kati kyekijagaza ensi yange. And I'm respected of who I am. Kubanga everybody knows I invested. I'm not interested in politics. Politics wali akononya. True. No kweyagala. Ati wasigala kweyagala kyokka gwe mulimu omukulu. Kyekikulu era
abaana tebakuba egundi tebakuba emmeza ne bagamba kati oli mukwonoona ssente tetuli eno Obungereza balyokeera bakulu basoma balina zi degree muwala wange omutwala Sebayo bamukosa interview ku BBC yafuna awards 2 bonna basoma bonna besobola gye bali namayisaana ali e Dubai bonna buli mwana wange yenna asome ate yesobola gyali kitegeeza tewali mwana wakubanja tewali education wabawa nabawa naawe ne weinvesting exactly kati ate ani abanja munne ne bamama ne bakola Abangereza ne balekera amaka Ebungereza so bali wabasootinga nawe ne weesootinga kati wasigala kulya ssente kyoliko sina manja abanja gye